NRM bloggers mulekera okuvumaganyanga government ne NRM. Mazima. Mulekera okuswazanga government. Osanga ba blogger ba NRM nsebo nga bali awo ba comparing. Mbwera eno nupu twagisinza abantu. Twawezeza abantu emitwalo 6. Eno nupu twagisinza abantu kale hulira bannange. Temusobola kwe comparinga ku nupu eri wansi nnyo. Mazima. NRM yakabyate yamanye efuza emyaka na musobola jigirageranya n'aba bakajje emyaka 3 aba bato mu byobufuzi. Ba NRM bloggers nupu yekyayino sanyukire numbers. Mbwewezeza abantu emitwalo 2 mbasima y'abantu ewezeza abantu 10 kuba bo bakalaba bana bato mu byobufuzi. Mujoga. NRM bloggers mwe mwegerageranya ku nupu. Mwina kubanga mugamba ife NRM tuzimbye amalwaliro 5. Nupu teina lyezimbye owemula ompira kuba 10 nga mugamba ife NRM tukoze enguudo za kolansi 15,000 nupu tebalina owulira kintu mwina okubamu ife NRM tuzimbye airports 1997 abunno tugamba obubonero nga tuyiwa buyiji NRM tuzimbye amasomero 15,975 mwana mu 7 mu 6 mu 9 mu 25 mu 7 mu 2 mu F mu Z awo abantu nga tugamba ya kyekyo nite musobola kuddawo ne mutandika okwegerageranya nabo babanuka abakajja mu byobufuzi abatamanyi na kyakola ba NRM bloggers muba muswaza ekibiino kitegeera kati NRM bloggers mwina kubanga mugamba nti ife NRM nupu tugisinga tutaddewo factories emitwalo 9 mu miliyoni 15,203 oteera bannayuganda balina emirimu mu factories nupu teyina kyekoze ibi bituyina okuba mu debate ne kakati nupu abaana bato mu byobufuzi babenga beewaana olw'ennumbers ate nga namwe mufa kuweza numbers kati kiringa nze kuzanga Isaac Uganda nga ndimukowanira ku mwana w'emyaka 3 nti musinga okutegeera okitegeera nedda kati awo kiba kituswazaamu okitegeera mazima nsaba ba bloggers ba NRM buno obudde obusigadde bwa campaign mulumye abanupu mubalumye bafene pressure nga mubagamba mwe abanupu temuyina kye mutugamba fe mutulaba tuzimbye train 15,543 waliwo train ezitambuza ebikajja ebusoga train ezitambuza emmwanyi train ezitambuza jaga kirime ambanene nakusooka eni awo ekirime ne kibanjaga sorry bana sibanga nywedde ekirime ekyo nga mpulira seewulira fit anze Isaac Uganda bannange genda ku YouTube channel teka mpotesi Isaac Uganda simply subscribe like comment and share mwebale kunyumirira videos zino abakungu mu government bannange mwebale nnyo bajje no bannange videos zino zituuka aba mu State House mwebale kunyumirira Isaac Uganda abantu ba wansi mwebale kunyumirira Isaac Uganda nze bawalwe yangambe nangamba Isaac kiri mugamba kyekyo fenna tulina okunyumirwa so bannange please like comment and share. This is Isaac Uganda.